Nze Sonko Muhammad mulimu ti Amasasi gazeemu wano mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Kasita mutandika olaba nga omuntu akubiddwa essasi. Biyinza otandika ng'ebisaaga mpola mpola n'olaba nti bakubye ono, bakubye omutaka gundi, omusiraamu gundi bamukubye mu mbeera efaanaganako ng'eyo. Sijja kwerabira kyali kisiibo kya mwaka ki omwami Sheikh Kirya lwe yasindirirwa ebyasi mu bitundu wano ebyebweyogerere ku ttaawo bwe yali ayina gy'ava mu kifo ekimu na parking double cabin ye n'asala oggulu obutunda. Ndozo bwalina okozesa ku futaali oba ku ddaako sajja gye baava nga babakanye n'omugemera wala era bali batambulira ku kika kya boda pikipiki bajaji bokusa ne bamusindirira ebyasi ne bakuba n'abantu abalala bali baliraanyeewo ne bamalamu omusubi. Kakati olunaku olw'eggulo ng'obudde buwungeera amawulire gasaasaanidde omutimbagano obw'okwongera okusaasaanira eggwanga ng'omutaka lw'omwa amaze okubeera ng'ate akubwa ebyasi. Omutaka lw'omwa ono wa kika ky'endiga Jajja ow'ekika ky'endiga samawulire gafulumye nga amaze obbanga asindirira ebyasi. Omukulu ono muyinza omuyita omuntu yabadde innocent okusinziira ku bantu be bamwogerako. Omuntu yabadde talina buzibu bwonna, yabadde ava ku mukolo ogumu era yabadde mu mmotoka number plate UAH 637X. So abaseddekezi bwe bavudde emabega ne basooka bakuba number plate basoose ne bakuba mirror endabirwamu y'emabega bagikubye essasi n'eyiika. Then oluvannyuma kwa kudda maaso g'emmotoka because wano mu Uganda kasasa siribwatuka si okandooza n'ewalala bwe libwatuka erisooka abantu beekanga era ekiddako kuba kwesega buli omu adduka alabe nga ataasa obulamu. So bwe baakubye endabirwamu y'emabega n'eyiika bazze mu maaso g'emmotoka ne baba nga bakuba amasasi amalala agabadde gayise mu ndabirwamu limu ne limutuula mu kifuba n'amalala abiri ne gabeera ng'atega mukubwa ku mutwe era ono nassa omukka ogw'enkomerero wetwogerera kati ze mbuyaga ezikaza engoye. So Amasasi bwe mulundi ogusoose naye bonna agenda okukola okunoonyereza okwenjawulo report za poliisi zeereese ezikwatagana ku bintu eby'amasasi bifaanaganako nga bino ziruwa oyinza obutafuna report n'egyo n'emu. Bangi abazze bakubwa era bangi abazze battibwa mu kufa kufaanaganako ng'okwo. Tetujja kwerabira buloga munnaffe Jajja Ichuli yasindirira ebyasi bwe yali agenda otuuka ewaka ewe ng'agenda yingira ku geeti emmotoka ekika kya drone mwe yali atambulira n'esindiririrwa ebyasi era n'afa. Paka nakati ebyo ne biggweeraawo. Bangi abazze bakubwa abasiraamu bakubiddwa abakulembeze b'amadiini naye tubadde tunabakuwulirako nnyo ng'abantu abakubwa nga bali ku bakulembeze aba Buganda olw'ensonga nti Buganda be bamu ku bantu abasinga okwagalwa si mu Buganda wokka wabula okwetooloola ensi yonna nti atubaganya nnyo kabaka waabwe n'abakulembeze b'ebika baminisita b'emmengo abantu abafaanaganako ng'abo. Naye ku luno abaseddekezi bakutte omugemera wala ne babeera ate nga batta omutaka lw'omwa ow'ekika ky'endiga. Omutaka yadde omukolo gwe yabadde avaako era okutuuka mu bitundu by'erungujjaawo amasasi we geesooleza era okukakkana nga luguzeemu obulamu. Teyabadde yekka mu mmotoka yabaddemu ne mukyala we naye bano babadde ndowooza na mission etta ye yekka era baakubye amasasi mukyala we n'afulumamu n'ateeka ku latondeka nnyuma era omwami ku steeringi kwe yabadde ali kwe bamukubidde ebyasi era teyavuddewo n'afa. Abantu ababadde ebbali bwe bawulidde nti ebyasi bivuga nti ani gwe bakuba nti omutaka gundi ye omutuuze waffe w'omu kitundu. Ku luno abantu baamize baasibye omwoyo ng'enkoko emira ensanafu kakkana nga bataddeko abantu bano emisinde badde baddukira ku piki ya bajaji bookisa era ebintu ebyakalubye baasudde epiki ne bagala okukozesa emmundu yabwe okudduka okweyongerayo naye abantu nga bagamba teri kudda mabega tulumbe tulina okulaba ne bana bakuba abantu ababatta era okukakkana ku babiri ababadde batambulira ku kika kya bodaboda ng'omu akubiddwa abantu mob justice ne bamuttirawo omulala poliisi yamutaasizza n'emutwala ng'akyalimu akalamu. Yasigadde ye nga mulamu bagende balabe nga bamujja mu information kigendera kyabadde ki ani abatuma baba babatumye bate babatumye mission yabadde ki mwayagadde kulumya mwagadde tiisa mwayagadde kukola amawulire mwabadde kubaako be muwaayiriza embeera efaanaganako ng'eyo. Era RCC w'ekitundu ekyo yayogeddeko eri abamawulire ategeeza n'agamba nti omu ku be basse yabadde mwana nzaalwa yabadde mutuuze wa mu kitundu ekyo era abadde muvuzi wa bodaboda naye bano abatambulira ku bodaboda naye ng'ennamba njigirire kuba ennamba yabadde strokingisa F naye nga bagyongerako nefuuka E nti F ebeera bweti so bagyongerako black omulala wansi bw'ati nebeera ng'efuuse E oba okitegedde. Era ono ebintu ebifaanagana nka bino bitadde nnyo ku KCC n'abakulembeze bayo abalala nti etteeka eriregulatinga bodaboda bageza kulaba nga balieta neryalemerayo bw'okwongera okulaba nti bodaboda zino bamanya n'atambulira ku bodaboda ye nga ya buyonjo na muntu kyakozesa bodaboda nga agikozesa nga bizinensi
nti asaabaza abantu embeera efaanaganako ng'eyo. Era abantu abasinga obungi abazzenga bakubwa twalaba wano Meja Kigundu yali mwami wa Maama Fiina yakubwa amasasi ku nkeera ku macanga aveewe kika ky'emmotoka kadabuka bingi yatambulirako ne yeesolosa muwala era bali ku bodaboda. Sheikh Kiriano bamukuba amasasi abantu bali ku bodaboda. Juzi wano omusajja wa Pentagon Bujingo naye agamba nti yakubwa amasasi naye ne gamuyitako driver n'abeera nga lugulamu obulamu era mbu bali ku bodaboda ne badduka ne beeyongerayo. Ekyabaddewo olunaku lw'eggulo ng'omutaka lw'omwa akubwa ebyasa ebyamujje mu budde era babadde ku bodaboda. So embeera efaanaganako ng'eyo. So bwe bityo weebiri tujja kwongera okuba nga tukola follow up nga tulaba ki ekiriwo kyekiddako kyekigenda mu maaso eri gano agaliwo gatambula gagenda mu maaso ne buli omu agumye munne buli omu asabire munne. Ekitali ekyo kasita bitandika biba bizzeemu tebatta omu bakuba abawerako amasasi nengalyoka gaddamu ate ne gasiriikiriramuko lwakuba this time round ekyenjawulo ekiriwo nti abatuuze beekozeemu omulimu era ne babakwata bano omu nattibwa omulala n'asimattuka. So police egezaako okulaba nti baagala bamu treatment ateerere babeere nga bamugya mu information. Kale nze Sonko Muhammad katukomewo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.